Kiregezo genda kutandika kwetunda musajja. Olaba wetunda kuli musajja gosenza kubanga toyina sente. Omuzyaki sandi kubadde ekyakunnyonnyola nti n'agamba kankoleshi kamba kulira ekyokulya era twandize boti mabala nabuso gwe tobaako kyoyo nja kukuba empingu baababa obwobwo bosonyiwe omukazi wange nyabo tusonyiwe era bwebale nnyo kuba twazze ewuwo bwebale nnyo okuyamba oyambidde ddala n'otuuka n'okutandika okugabula mukazi wange kati otunda mutunde tuliwo omususa mu mabaala kati omugabira busajjasajja buli kosanze bwebale nnyo naye ekintu kyajjayo kutula buli kimu kiwedde tugala kudde okututunulako kati kwesonyiwe toddamu tusemberera mukazi wange nja kukola ekikyamu gosirika tobaako kyoyogera saka okudde okusanga mubi tokalira mukubo tokalira wano mubantu bajja nakukula sirika mama Nabosava kutugenda. Mbasina genda kwa. Ndawashi wakirianzizayo mu kibuga n'abeera ne sasa. Abuze mu kibuga? Nzajja kubeera wa sasa. Ebyagala ogenda obeera embiri ebyobwononere. Va kutugende. Nasijja genda oba oyagala genda we. Kati gw'ono omanya ddayo. Oyagala kummanyiira bumanyiizi. Nyabo, baku boda yange. Ne sente zo zikomye wano. Tambula ogende. Malaya genda toddamu nakumanyira genda abakazi bange otonza sudde ne sente zonza sudde zizo zimala genda sikyayagala tomanyira nakumanyira genda abakazi abayage bano Nsanyuse nnyo ndi bulungi baaba omusese wange ndabira wakimaama tofukamira olubuto lukuze ndudde okulaba ndudde nnyo kimaama ndabira wa gasonyisa obbala mwebale kunneetikkira Johnson mwebale kunneetikkira mwetisse bino byonna Johnson Banji bino bisi bintu byaffe ebyengeri ki kweyambisa kutya sibitegedde byaffe byakwabika byomujana omujana ebyokwebika nzenda bange ebiziina ngoye zaffe ebintu byaffe okuba ntubadde tuzze nga muzze mutya Johnson sokojje jangu
wanaki kiki ekibatuuseeko mbalaba n'engugu mbadde mbiyita byankulya naye mubadde ki nammwe mwennyini abantu temulina ssanyu kiki ekibaguddeko mama simanyi oba ntandikirewa ekituufu biwanvu biwanvu nnyo naye engeri gye byatandikamu okuwamba nabbosa